Inside Story Uganda, real source of political updates. Broadcasting buli lunaku tolowooza nti abantu babadde bamulaba wabaawo omulabi yakwegaseeko buli lunaku. Ono ye Commissioner Simeo Muwanga Nsubuga oba Simeo Nsubuga lyemusinga okumanya. Mwali mumanyika abamu bamumanyako ng'omusomesa, mu kusomesa n'avaayo ne mumumanya nga ofiisa wa poliisi, mu poliisi n'avaamu kati Commissioner w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Sibuuza ku bantu. So webale nnyo balire ddala abatulaba era abatuwuliriza abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda yonna gyemusinzira okulaba terefayina mbalamusizza. So webale kutukyaza n'omukulu ono omukungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda sebo nange nzikiriza ngatte ku ddoboozi lyonsaasire abatuuze b'e Butega obusuubizi n'emityana yonna okutwalira awamu olw'okufiirwa omutaka ate mwannyinaffe kitalo nnyo kitalo ddala. Ne bannaffe abafunye ebizibu ebyo tubasaasidde nnyo mu wiiki eno gye tukubye amabega ate nammwe abafunye ebirungi Omukama tumwebaza. Nja kutwala omukisa guno okwebaza maama Nnaabagereka olw'omulimu ogw'ettendo gwakola mu nsi Buganda ne Uganda okutwalira awamu ng'ayita mu pulogulaamu ya Kisaakaate. Kisaakaate ekyo abaana baffe basomeramu ebintu bingi naddala abaana abawala ne bagunjulwa. Kati omwana n'akula nga takuze muwawa naye n'akula nga empisa ze ez'ensi ezobeeza ebyobuwangwa ng'azitegeera n'abeera omuntu ow'omugaso eri eggwanga. Ng'oggyeko bino abaana bye tubasomesa mu kilaasi, omwana alina yandukuze ng'ebyobuwangwa bye abitegeera bulungi era ensi ezimanya ebyobuwangwa byazo olaba nti zikulaakulanye nnyo. Ssebo weebale okutukyaza era n'abalabi tubagaliza okulaba okuba n'okugoberera obulungi. Weewaawo naye lwaki sisookera ddala wuwo Ssebo ensonga ku ddembe ly'obuntu eno ngazi nnyo naye ogimanyi. Court Martial yakomyewo. Ssebo Court Martial nalabye principal judge ye principal judge Abodo Jane nga abala Jane Abodo owekitiibwa nga abalayiza wabaddeyo nabalaba bakwatagana ku nsonga endala ezaffe eno mu civil courts naye neeri n'alayiza aba Court Martial. Court Martial aba human rights mubadde mwavaayo ebbanga ddene General Court Martial nga muvumirira enneeyisa yaayo n'ebikolwa byayo. Ne bagireeta ne bagitwala mu kooti etaputa ssemateeka n'egigoba ne bajulya mu Supreme Court nayo n'egigoba ne bagikomyawo nga balinamu bye bakyusizaamu. Kati nga gwe wa Human Rights Commission kakati did you settle for that? Human Rights Commission kakati muga weewaawo Sebo webale ekibuuzo ekyo kituufu nga bw'okimanyi nti mu kkooti yagobebwa naye ensonga n'ekomawo mu palamenti. Palamenti n'ekola enkyukakyuka omuzungu kyayita amendment ennongoosereza mu tteeka ly'amagye era ennongoosereza eyo yeyakomezaawo General Court Martial. Yamaze okulayizibwa bamaze obbalayiza kubanga mu mateeka balamuzi era bagenda kulamula. Ffe nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu tutunuulira nnyo eddembe, tetugenda nnyo tetukkirizibwa kuyingira mu nsonga zibeera musango gubeera mu kkooti ogwo kubanga yebeera kkooti already. Kati ate ngera mu mateeka bw'oba tomatidde na Court Martial kyesazeewo ojulira mu High Court. Kati tulinze tulabe bwe banaatandika okukola eddembe lyabo be bawozesa liteereddwa mu nkola oba lityoboddwa. Awo we wali ekinyusi kyaffe. Kituufu tubadde tulambuddeko ku makomera naddala nga Luzira Kigo. Luzira Kigo kitalya sinyo naye Luzira Kigo kitalya mugende eyo enoda kyengamba ku nsonga yo ebimu ebifaayo tewali gwonna tugendayo naye ga n'abiri tusanzeeyo abasibe ba civilian nga baali bavunaanyizibwa mu General Court Martial n'olwaluulingi eno nga balina okuddizibwa mu civilian court. Fayiro zajja ewa DPP naye nga tezinabeera allocated, tezinaweebwa mulamuzi
oba balamuzi naye nga mu nkola omuntu ayita procedurally bandibadde babawadde abalamuzi nga batandika obbawozesa ndowooza gamba nti fayiro eri emu yokka eyabesigye naye ng'ate mu nkola y'amateeka oba gwe Besigye oba Kaddu Mukasa oba Sime oba Saala mwenna etteeka libalaba ki kyekimu tetulina kugira kwawulayawula mukala bwe tutunuulidde naye tubalinde batandike yatandise eriwo mu mateeka kubanga etteeka baalikyusaamu kati fe tutula practical banatandika okukola okuwozesa emisango bawozesa guliwa gwe batawozesa kkiriza nkubuuzeyo ebintu biri ku nsonga emu eyo ku kiri kyoga ekyomumakomera koti marshal nawe yabeererawo waliwo abantu abamu be yakwata mu mwaka gwa 2020 okusinga obajjukira bakwatibwa ekalangala abamu abantu baabwe bagamba n'okutuusa olwaleero tebalabikangako mu kooti abaalabikako mu kooti basomerwa busomerwa misango tebawozanga emyaka 5 down the road human rights amakomera mugatuuseemu abo mubalabako bulabi ne mukomawo okutunyumiza nti twabalabyeko tetukomaawo bwe tulambula amakomera ago tukola reports report ezo tuzisharinga ne bekikwatako abamu ye principal judge oyo gwalabye wekitiibwa Jane Abodo kuba ye prefect wabalamuzi bonna abalala ne chief justice waba high court n'okukawansi ne chief justice tumuwa ne DPP tuyinawo enkola nga tutuula nabo lulibadde tubavala myezi ebiri mwaka lugapanga vana lwa mwezi ne tubawa biki bye tusanzeeyo eri ne banga babiteeka mu nkola kati yogedde kimu ku kyo kyekyo nti abantu baludde nnyo kwa limanda kale gwejeyo abekalangala which is okay ne waliyo n'abalala nga myaka 5 myaka 6 myaka 7 nga tawozesebwanga ate nga wakati bonange ekitongole kine ekyabalamuzi baita judiciary kyekitongole gamba kyekita kyabanja government byonna ebisobola okukolebwa bakole gamazima government bibakoledde buli kimu bakirina so kyandibadde nti nabo bakola kyetwa speed trial nti babanguya tebatuula okiraba kyandibadde nti omuntu babanga temuyinaako kawaayira oba kamwe mukolera follow up ku ebyo bwe mumala obbalaga nti waliyo abantu bamaze emyaka 5 bali ku remand tebawozesebwa and omanyi my concern oluusi bagenda okugira omuntu ali ku remand emyaka 5 kooti egenda omuwozesa bw'aba alina omusango ne bamusalira ng'omusango gwe bamuvunaana ekibonerezo kya myezi 6 naye ng'amaze mukomera ku remand emyaka 5 kituufu wanu fe tukola ki tukola report tukola walizo periodical report si walizo tufumiza buli mwaka ne waloneza kati tugenze kigo bino bye tusanzeeyo ne tubabuulira mukole kino ne batumala ozibawa okuteeka mu nkola ate kyo kyabwe toyinza kubanga munaye bo mu nkola yaabwe bagamba tebalagirwa kuba mwesimwe bakama baabwe tebagambwako omuleka naako naye nga ffe tumugamba ekitiibwa omulamuzi ffe ekyaffe kyaddembe lyabuntu omuntu wali gwe wasindika eri etteeka wano mu Uganda ligamba nti ateberezebwa buteberezebwa okusanga omusango gumusinze mu maaso go obanga yagukkiriza naye eddembe lyeri gyali lityoboddwa akasembayo ku balamuzi bano konsani naluli yali human rights namwe bimwayingirangamu ne bannamateeka abalala bonna n'abantu bonna generally nga mugaa nti kooti eno teyinza kuba mbwenkanya ng'ekulirwa mu jaasi ndi ku General Court Martial ekulirwa mu jaasi commander in chief ya mulonda nga n'emisango egisinga okugendayo giba na inclination ku side ya politics ekibeera nti ekwata ku politics asinga okunyigibwa politics abeera commander in chief ye president bwe kiba nti president ensonga yonna eneekwata ku ensonga z'ebyobufuzi aba court martial zesinga okukolako ku ludda olwaffe lw'abantu abaabwe va ku bajaasi bannaabwe olwo njogerera ffe basiviliani begenda okutandika okuwozesa nga bwe bagikkiriza abatera okugendayo batono abataba ku nsonga za byabufuzi ekiseera kye tugirabye anyigibwa ebyobufuzi ye president kati bw'aba ye yeerondera omujaasi akulembera kooti eyo tusuubirayo obwenkanya nga n'omujaasi oyo alina okukola ng'ayagala ne promotion bwe bamulonda nga brigadier
obujasi tebukoma ku brigadier eyeba wano star general anoonya atuuke ku 2 star 3 star paka lwanatuuka ku 4 star general taakole kusanyusa mukama we kumwongera star amugye ku bwa brigadier afuuke major general kakati oyinza okubeera omutuufu mu ndowooza yo naye ebintu byonna byonna biri ku mateeka etteeka ligamba ki okya bulungi nti General Court Martial commander in chief yagironda amagye galinamu obukulembeze bwago akakiiko akafuzi akawaggulu ame council n'ebirala byonna kati bwabanga waliwo engeri gyoyagala okukyusaamu olina kukyusa mu tteeka naye at the moment bwekityo bwekikola ki bwekiri kati olina bwoyinza kukikyusa nti kati kyogamba tugambe nti chairman wa General Court Martial alondebwa Judicial Service Commission kwa ekitongole kika kalonda abalamuzi ku nsonga eyo gyotuseeko misango ki oba bwetaavu ki amateeka kuba bw'otunula eno ebitongole byanjawulo byayawulwa waliyo executive ne wabawo legislature ne wabawo ne judiciary executive yekulemberwa president omuli ba minister n'ebitongole ebyo magye police bigwamu executive bikuuma ddembe byonna bigwamu executive kakati lwaki executive eyingirira judiciary ne executive ebeereyo n'ekitongole ekiramuzi ng'ate waliyo n'ekitongole ekiramuzi ekya judiciary mwe human rights awo temulaba nti executive eyingiridde ekitongole ekiramuzi eyingiridde eddembe lyakyo eddembe lya judiciary lyo temulirwanirira kakati onale bwe bali kubuuza kibuuzo ekyo abatulaba omuganda agamba bw'ati nti buli kasozi n'engo yaako kati history waffe ng'eggwanga tosobola kumwawula na NRA oluvannyuma yafuuka UPDF ne kaguze mu NRA kakati byafaayo kkiriza bakola ki gaana gino emirembe gy'olaba kati gyaleetebwa NRA kati muzigulamu kali buli kasozi n'engo yaako kati enkola gye baayina nga bava mu nsiko obula bulungi ey'okumalawo nedda ssebo ey'okumalawo obumenyi bw'amateeka obwabanga mu nsiko nga bakozesa enkola ey'omu nsiko bwe twamala okufuna obuyinza obula bulungi ne tuyita mu ssemateeka kooti zino bakulaga ebyafaayo byazo nti ebyafaayo by'eggwanga lino Uganda ab'amagye bo baali tebakwatibwako nyinako ensi muganda wange lindako awo ogenda sinagaana kooti eyo kubaayo naye ne Supreme Court bwe yali erulinga yabagamba nti eyo yandibadde like disciplinary committee y'amagye konsani yange kwe kutwalayo Kaddu Mukasa kwe kutwalayo oba Saala bagendayo batya kiri specific kati atoyogerako neyaliko mu polisi ya Uganda bw'obanga gwe Kaddu Mukasa civilian wegasse n'ow'amagye ne mwenyigira mu bumenyi bw'amateeka automatic olina kugenda eri naye bali awukiza nzijeyo ensonga yange nti ebyafaayo by'amagye mu ggwanga lye bayita Uganda tebyali birungi nti bo baali nga gamba bali waggulu amateeka emyaka wakati waffe Muganda era Muganda agamba nti omuto jamanyi nkuba gyetonye bye waffe obimanyi bulungi twalina road blockers affe ng'ey'ebujuuko ng'ey'emyanzi myaka gye 8 ng'ow'amagye ye Alpha and Omega bino kati maze nakula netumanya nti ow'amagye omukazi alina mukwana bukwanyi Nebo twali tukula emyanzi ku bloka ng'ow'amagye asika busimukazi n'amutwala mu nsiko nga tubuuza mututtewa naye kakati ebyo byonna byaggwawo so General Court Martial okkiriza bakola ki Ghana eyambyeko nnyo okuteeka empisa mu magye ekyo that's the bottom line era baba amagye bamanyi ekiko kyekitegeeza ekyo tewali munnayuganda ayinza kiwakanya era abantu abasinga badde bagikubira mu ngalo ffe nkugambye kati nga mu ddembe ly'obuntu tutunulamu nti omuntu ono avunaanyizibwa musango ki lwaki tebamulwisaawo oba okiraba so kakati tukize tugaane okubeerawo kwayo kulina kyekuyambako okulaba nti amagye galimu empisa kubanga amagye gedda basalangawo obusazi nga bwe baagadde so kati mu mbeera bwekyo katulabe
nga batandise kyoyogedde kirungi nnyo kuba tewali akiwakanya n'abalabi bonna tukkiriziganya nabo ku kyokukontrolinga amagye naye ffe konsaani yaffe nange okwogera okukireeta mwe muntu owa bulijjo naddala ebbanga lye tugirabye bannabyabufuzi okuba ndi batwalibwayo basinze okutwalibwayo nga bwe twabalaba nga batuuka ekalangala ne babalinyisa emmotoka yamaye tugenda obbawulira nti babaguddeko bwaba terrorists naye kyenvudde tugirwako ennyo kooti maasho eno bannaaye tugenda kwogera ku kalulu tulunaku olwokuna tugenda kulonda bannabyabufuzi abasinze okugenda mu kooti maasho byava mu kalulu aka 221 betwogerako abakwatibwa mu 220 tunaatera okulonda nga kati emyaka 5 nakati bali eyo kooti maasho ye yabasiba yensonga lwaki tubadde tulina gitandikirako nenzibwa mukyala Sala Nakalyowa Sala Kalyowa mukyala Sala Kalyowa naawe wonja kutandikira Makindye abantu bwe tayogera ku Makindye bayinza okungamba najjidde kiwano tugenda kwogera ku lunaku lw'okulonda ebinaabaawo ebinaagobererwa naye tusooke tujje mu ddiiro electoral commission kiki kye mwatukoze Makindye division gye njogerako ensonga eriwo ababadde baagala obwa meeya babadde 12 ab'ebibiina ebyenjawulo ne ba independence naye mwatyemudde nti abalala bonna 11 kuba abalabi kuba meeya obwo babeetaaza buli omu yeesimbyewo abamusembye abalonzi abantu 20 naye nga buli mulonzi alina okusemba omulundi asemba omuntu omu tasemba mirundi gisoba mugumu naye baagaye nti abalala 11 balemeddwa okutuukiriza ekyo abamu mbwe emikono 2 gyababula abalala nti gyeddiŋŋana ne kuvaako omuntu omu yekka yatuukiriza ebyo konsaani y'abannayuganda kankuyitire mu bwangu kyaze kitya nti ku bantu 12 owa NRM yekka yalina ebisaanyizo ebyesimbawo e Makindye era kati Yasin Omar ali anopposed e Makindye neyanza nnyo ssebo ensonga y'e Makindye akakiiko k'ebyokulonda kyenyinza okutandika nakyo kantandike n'etteeka likayitamu okuba nga kasala emisango egyo etteeka liri mu Electoral Commission Act section 15 nga era section eyo ekkiriza akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okwekkaanya nti wabeerawo ensobi yonna irregularity eyakolebwa basitaafu baffe eri wansi omuntu najja n'aloopa n'agamba nti mu kifo kino wadde ono yeesimbyewo nze we neetegereza empapula ze nakizudde nti returning office oba alina kye yamiisinga n'aloopera ki akakiiko oba n'asooka n'aloopera returning officer ku level esooka then n'akituusa waggulu mu kakiiko kati ensonga y'e Makindye oba kantunulira ensonga zonna ezireetedde abantu okujja nga babajjamu kivudde kuba nti abantu baleeta emikono naye emikono egyo nga basinga abamu bagifoojinga abamu nga emikono tegyawera kati abantu 2 abo b'oyogedde era etteeka limugamba nti mu electoral area afuna katugambe woba meeya ng'olina emiruka ng'ena mu gundi gy'ogenda okufugamu nzikiriza nkozesa ekyo ekigambo okukulembera tuba tukusuubira nti ojja tuleetera abantu 2 okuva mu buli muluka kuba meeya kiri buli muluka so ojja kwesanga nti abantu we baleeta emikono oba nga tegiwera oba nga giyitamu ng'emikono gino tegikwatagana nga honorable wagize honorable Semei ate nojja Semeo nojja ate nange nonteerako omukono nosayiningira abantu 2 kati mu ekyo ye returning officer wali ku bantu abangi be yayinaku olwo olunaku ayinza okuba nga teyakiraba naye gwe eyeesimbyewo oyina obudde obuddayo n'ogamba kansome empapula z'abannange n'ozisaako nnyo obudde kati bw'ozisaako ennyo obudde n'olaba ensobi ezo era ensobi bw'oziraba
ng'ozireetera akakiiko k'ebyokulonda. Kati akakiiko k'ebyokulonda nga katunuulira section eri gye nayogedde 15 nga kakuwuliriza tekaliimu nti oluleeta ensonga ne kasalawo ebeera nga kooti ojja n'olagira ddala nti ye waliwo ensonga abantu bano lwaki balina okuvaamu. Kati kyekyo ekyali emakindye. Kati ekizibu ate ekirala kye twalaba nti ebibiina ebisinga obungi byasunsula mu bantu baabyo naye okusunsula kwabwe nga tebeewaayo kusoma ate mateeka gano. Wenjogera bwe ntyo onfuna mateeka galina okugobererwa nti tozzemu oli kibiina oli political party naye ate tofunye budde bugamba nti parliamentary act egamba ki, local government act egamba ki, nti abasunsula ne bateewaayo kusoma mateeka ago ne bayamba abantu baabwe abeesimbyewo. Kuba kati wambuziza nti lwaki NRM nti ye yavuddeyo. NRM yavuddeyo olw'ensonga nti akakiiko kaayo keewaayo obudde ne kasunsula abantu baako nga kakolera ku tteeka nga ate kagoberera etteeka lino ery'ebyokulonda. Kati buli abantu baabwe be baleeta nga basupporters basooka kubeera nga mu kakiiko ka Dr. Tango Doi nga kamaze obbasunsula bulungi. N'olwekyo Yasin Omar ye yabadde naye omanyi konsani yadde nababuuza nti ku bantu 12 era wa NRM yekka kubanga singa kyagize nti basuddeko ku 12 basudde 5 ni wali yoyo Yasin Omar bamumanye muyenga eri waggulu eri gyabeera eyo wali muyenga international hotel kitundu ekyo gyabeera. Singa kyabadde chairman wao abadde chairman LC wano okumala ebbanga nnyo mu polisi n'omuntu wa bulijjo. Exactly. Wali emukulu Kayihura nga gye yabeera naye ekyalibadde kisuubira nti ku bantu 11 waakiri nti abataano be bagudde naye bonna ne bagwa. Kati ne konsaani y'abantu abalala lwaki buli kiseera owa NRM yasobola okulengera ng'oggyeko Makindye yonna mu Uganda gye tubadde ogenda okuwulira nti yemulugunyiza gundi ne bamuggyemu yemulugunyiza gundi ne bamuggyemu mwattu ne bagamba nti mukolagana n'aba NRM okuggyamu abalala aba NRM gye mubalangiridde ba independent yonna. Sigamba nti tukolagana na NRM. Kyenyinza okugamba nti NRM yeewaayo n'esoma neyeetegeka nti akalulu kano bw'oba okayingiramu nzikiriza nkozesenga bw'onooba ng'ogenda mu bufumbo. Tulabye maama Nnaabagereka ng'ategeka abaana abo mu kisaakaate. Omanyi lwaki yakiteekawo? Bye bimu okutegeka omwana omuwala okumutuusa gy'agenda n'omwana omulenzi okumutegeka gy'agenda. Naye nga abantu abasinga bazuukuka buzuukusi ekirooto akifunako olwo olunaku lwagenda okwesimbawo. Ebibiina ebisinga obungi binoonya abantu batambula butambuzi baga jangu weesimbewo jangu weesimbewo jangu weesimbewo naye nga n'oli ekirooto kyayingirira takitegeera. Kati ayingirawo ng'oli amugamba nti tofaayo olukalala lw'abalonzi tuluyina ku website tojja kubonaabona kunoonya bantu ng'oli agira bugizi nga printinga kuva ku website nga batuula mu kayembe nga batandika kuyiiya mikono. Bamala okuyiiya emikono Electoral Commission eyina due diligence egenda wansi eri negamba nti okozesezza erinnya lyono otuuka wansi eri ng'omuntu oyo akwegaana nga tabimanyanga nako. Ogenda okutuuka nini ze bakozesezza. Nze nalabyeko ku gundi ezimu mu bifo ebimu nga ngamba naye abantu bano lwaki bavaamu naffe katukyetegereze ngaffe abasomesa. Ogenda okutunuulira ng'omuntu nini gy'ayiiyiza agitadde mu 14 digits naye nga si ya muntu oyo. Kati omuntu eyeesimbyewo omuntu aludde nzikiriza nkayita akazannyo akaluddemu yamanya nti etteeka ligamba ki nti abantu abeesimbyewo ono yeetaaga ba supporters 10. So mu bantu 10 ebo ye ne yeewaayo n'abeetegereza atandikira ku linnya ne yeetegereza nniiniyo ne yeetegereza wagenda ew'omulamuzi n'akuteerako stamp wa sayininga wano ebyobugagga ebyo kati kaŋŋambe ku LC5 ogambye nti simanyi nina faamu nina eka 10
ng'ozirimbye wali mu kujjuza oyagala abantu bamanye nti oli mugagga naye gwe n'owandiika nti nina eka 10 ziri ngerezewa ziri kasanda kati gwe weesimbyewo nogaa ono agambye alina eka 10 naye nga tetuzimanyi azoogedde ziri eyo kati gwe ofunye empapula zo nekikakatako gwe gwamwesimbyeko n'ogenda ekasanda n'onoonyereza njagala okumanya omwami ono alina eka 10 ogenda okuzuukuka nga taziina ng'alina kazigo ke mwasula ng'asula na mu muzigo ate alimbye ate ng'etteeka ligamba nti omuntu okwesimbawo ku local government ezo LC5 LC3 olina okuba ng'olina w'obeera olina okuba ng'olina amakaago abeesimbyewo ogenda okuwulira ali oba ku muzigo talina ali wa taata we ng'ate etteeka lyerimu ligamba nti nno woba toyina mu lunaku lwe bakunominating olina okuwandiikira returning officer ng'omutegeeza nti mu myezi 6 nja kuba nzimbye eki kati ogenda okutuuka returning officer akunominating ye tamanyi omugambye nti nina amaka kati oli akwesimbyeko akumanyi nnyo n'okusinga returning officer n'agamba nti nedda oyo omuntu gwe mugamba nti yeesimbyewo n'ennyumba talina kaayina kati bw'ayingira akakiiko k'ebyokulonda abeera oba ne looyaye we oba ebeera kooti yennyini no proving a beyond reasonable doubt awo akakiiko ne kasalawo ekirungi kye twebaza mukama nti akakiiko kakulibwa mulamuzi n'ekyo kibagambye abantu omanyi nti kibadde tekimanyiddwa okubeera chairman w'ekitundu oteeka okuba olina amaka mu kitundu so si kube naye ate nyinza okuba nga amaka gange nina wempangisa mu kitundu ekyo awo temu siyitawo naye sonze balesa banyongereko omukungu nalina ensonga gyajjeyo bulungi ennyo kwegamba nali noonyezaako kalulu bwe mubeera mu kalulu bano munno babanno be weesimbye nabo ng'ojja okuba nti muba munoonya akalulu oba onoonya obunafu bwe bwonna we buli naddala mu biwandiiko bye yakozesa olabe ng'omugjayo oleme kumenyeka nnyo kuba kati ekyokulabirako ekirungi kyekino ekyabadde nakawa okiraba nti kanso Ivan omulamuzi abadde okuyita mu ddirisa naye nga ddala olaba nti yabadde yatunula naga kirabika bano muteeka bakola ki bakola ensobi naye bw'oweerayo yatunula bubi nalabye ng'empapula kwe bamunominatingira naye yennyini bamunominatinga Nakawa West ate nga kyawakanya ng'agamba banne babasazeemu yasigalemu akantu kazannyo ka byabufuzi nti baba banoonya oba munno abakunoonyereza alabe ddala ensobi eri luddawa kwa bano batunula mateeka mu tekinikalite yokka nekkuba nekola ki nekujjawo nga nsembayo mukyala Sarah Karyowa ku kyogambye ekyo nali mbaddeko mu kalulu bwe tugenda waliwo gye mukola gye bayita verification emikono gino gye nkuwadde mubeera ne kompyuta awo ne mukakasa nti omukono gwe nkuwadde erinnya mweriri n'enniini kweri kati ebyemakinde byayitawo biti ebyo ne mu bitundu ebirala byogambye ba returning officer baali ku mulimu ogwo okukebera buli nniini kuba nini bweba omulala yagikozesezza dda wano ebeera rejected teyinza kompyuta yo teyinza kukkiriza muntu omu ku nominate kati bano baayitawo batya mwe mwali abagayavu mu electoral commission nga temwakola kye muteekwa kukola kati mubonereza bantu nga n'okulonda kutuuse lwe mubiraba sijja gamba nti twalemererwa mu technology naye kyenyinza okugamba nti returning officer waba akola emirimu gye kwolwo olunaku nga asunsula abagenda okwesimbawo tuyina abaana betufuna abali temporary bayingirawo nga bava mu madistrict omwo ne batuyambako okukola ku byuma ebyo kati wadde tubasomesa wadde tubalaga nti balina okubeera n'empisa kanziyita empisa integrity naye oluusi gobeera eri kati nze nabeerako returning officer emyaka nga 16 nabeerako returning officer w'emukono nabeerako returning officer w'e Nakaseke naye ku mmeeza wali gwe kalabaalaba wa buli kimu ojja kwesanga nti omwana gw'ojja kulaba no ng'empapulo zituukiriza buli kimu weekiri
omwana akutudde wabbali wano abeereko nekyasikamu. Kati ebyo byonna tubeera nabyo, sijja kugamba nti tebibeerawo. Tekinologi waali mulungi, kambaweeyo nafunako court petition ng'omwana mukujjuza ku sisitimu wano okutaalinga yateeka buteesi yateeka full stop ku figa. Katugambe ono afunye 3 naawe ofunye 4 nga mukubala wali tale sheet nga bwenjitunuulira netubala bw'obala ofulumya olaba zigatta bulungi ne kompyuta naye nga bw'obala ne peeni olaba onaakola ki akusinga nga ne bakandidate bennyini ffenna nga tuli awo 3 twebuuza lwaki kompyuta yo bwe tutuuka okubala no printinga yeeraga nti tezikola ki tetukwatagana naye ng'ate ku mpapula mulaba nti onaakola ki asinze munne. Nayina okutuula ne ntunuulira kompyuta nenjetegereza nenetegereza kuviira figa ku figa naye ng'omwana ayingiza zonna ngono ffenna nga tutunula zayingiza nga zeezo nga ffenna tulaba tewali nsobi naye ngenda okuzuula bwe nti nga ennyukuta emu bweti 3 nga yayongeddeko full stop kati nga full stop eyo efudde figa eyo to be a word. So nga wano mukubala bweti ebeera eyo terabika. Kati nebuliraawo kati kyeŋŋamba nti gweobanga teweetaddeeyo nnyo kati tunulamu olina abantu nga bameka boolina okukolako okusunsula kitegeerekesa. So kyeŋŋamba nti tekinologi ye twamukozesa kivula nti etteeka lyakimanya nti nno wadde returning officer akoze omulimu gwe naye ate wayinza okubeerawo obumulumulu obusobola okutuuka mu kakiiko ate akakiiko nako kaba nga tekakirabye ne tugenda ate mu high court. So byonna bisoboka. Abalabi mutegedde bw'oba owandiika figa togisaako full stop ojja kuwandiika ssente zo ziteekeko full stop kompyuta ekiraba nga kigambo tejja kuzibala ezo. Nyabo kaakati katugendeewo ku ludda olwo tuluddeyo naye nayo bitukwatako nnyo. Okulonda lwakuna tutandika ssaawa mmeka? Okulonda kutandika era tukoma ssaawa mmeka? Okulonda kutandika ssaawa emu ey'okumakya era kugwa ssaawa 10 naye nga ggwe omulonzi ate tukusaba ojje 12 obe ng'otuuse kubanga okutandika essaawa emu sigamba nti nno abalondesa we batuuka mu kifo ne batandikirawo ate twetaaga abantu okubaawo abantu 10 naye omanyi ekyo tokoowa eky'abantu okukera otobagayo 12 ku 11 ku polling station baba batuuse abantu baagala akalulu kaabwe baagala gwe ogenda okutuuka mukyala Saalakali waleete bokisi ze nga bamulaba azitikkule baleme kugamba nti yaleeteddemu obululu obutiikinge ku ssaawa eri ozisaanukule nga weebali awo tebalinawo buzibu. Ogambye bamaliriza ku ssaawa 10 ssaawa 10 bwe ziwera bakka nga sinnalonda nze kasita oba nga oli mu layini ng'oli ku polling station ng'oli mu layini ssaawa 10 zennyini constable aba ayimirira emabega wa layini eyo abali mu layini ne balonda oba bamaze lunaku luddako kyova olaba nti twebaza omukulembeze okuba nti yatuwadde ennaku 2 public holiday ku 15th ne 16th nti ebifo ebimu ojja kwesanga nga balonda oba nga waliwo ensonga ebaleetedde okweyongerayo katugambe oba olunaku olwo kyetusaba Mukama atusaasira atuwe omusana ogumala oba enkuba neetonnya bubi nnyo ng'abantu tebasobola kusimba mu layini essaawa ne zeeyongerayo naye 10 weriwera woba nga oli mu layini eyo oba olina okulonda ate najja ku layini tokkirizibwa kakati mukyala Saala kakati bwe tufikkawo nga n'enkya tujja kulonda munaamanya mutya eyabaddewo ku layini eggulo n'abeegaseeko ku olwenkeera? Ekyewuunyisa tebibeeramu gamba nti tusazeemukko okuggyako nga presiding officer ng'abuulidde akakiiko ne kamukkiriza nti kati komesaawo ezo naye abakakiiko k'ebyokulonda beetegeka ne bateekawo n'amataala oba nkamba jjukizeemu mujjukira akalulu kaali ka 2016
bwe twafuna Kampala Wakiso ne balonda paka nga ssaawa 6 ogw'ekiro nti waliwo ddire naye ate era abantu balonda paka we baamaliriza. So kwo okumaliriza okujjako nga akakiiko katudde abantu abo 7 ne basazaamu nga waliwo baje bitatuuse gye bitatuuse naye akalulu kasita katandika bwe kati bonna abali mu layini baba balina okulonda ate kalina okubalibwa. Omulonzi alina kubeera naki oyo ajja okulonda gw'oyita omulonzi ku lunaku olwo omuntu ajje nga yeetegese. Omulonzi kyasookera ddala okubeera omulonzi olina okubeera ku lukalala lw'abalonzi era olukalala olwo bw'obanga okimanyi nti erinnya lyange nze Kalyowa Sarah nze kati gye nnondera manyiye essaawa zino olina okubanga essaawa zino omanyi gy'olondera awo otambula butambuzi nga ggwe n'ogenda ng'okimanyi nti oli ku lukalala olwo naye akakiiko k'ebyokulonda mu kwanguyiza abantu okumanya gye balondera balina obukonge bwe babadde bagaba bwe tuyita voter location slip nti kakubuulira erinnya lyo kabeerako barcode gye basobola okusikaninga kakubuulira gy'onoolondera era akakonge ako oba okafunye kakuyamba okumanya olunaku olwo kyolina okugenda nako. Bw'oba akakonge tokayina ositula national ID yo. Kuba national ID bw'etuuka wali abalondesa bajja kusomako nniini yo basobola ogissa mukuuma ako kasobola okubuulira nti kati olondera wano oba tolondera awo. So ekisinga obukulu mu kyonna kubeera ng'oli mulonzi kubanga oli ku regisita eyo. Kati mukyala Kalyowa singa Semewo Nsubuga ajja ku lunaku olwo nga national ID tagiina voter location slip tagiina naye ng'ate mu regisita yo mwali ajja kulonda kiddemu kigaye bannayuganda kasita obanga oli ku lukalala lw'abalonzi ng'eri woolondera lwennyini awo nti polling station yo bagiyita Kalyowa A ne weesanga erinnya lyo nga kweriri ku lukalala olwo ojja kulonda ne wooba toyina kakonga aka voter locator ne wooba toyina national ID kasita obanga erinnya lyo liri ku lukalala olwo ojja kulonda. Omulabi kyasoose okubuuzaawo siina ID siina voter location nze nzize omanya otya nti erinnya eryo eriri yenze nti omusajja gwendabaawo ye Semewo Nsubuga yadde talina ID talina voter location naye agambye ye Semewo Nsubuga erinnya lye lirino era yeye Kaddu Mukasa tayinza kujja ne yeeyita Semewo Nsubuga ku olwo tasobola olw'ensonga ku luno tuyina obuuma bwe tugenda okukozesa mu lufuutifuuti babuyita biometric voter verification kit nga kagenda kubanga kayamba okumanya nti omulonzi oyo azze yeye kati abakozi baffe banaatuuka abalondesa wootuuka wali n'oyogera erinnya lyo ne bakebera ku lukalala nga yeggwe ng'awo bakwata ebikwatako ebiri mu regisita nga babiyingiza mu kuuma ako kati babiyingizaamu tebimala na second nga bivaayo era ng'ekifaananyi kyo kivaayo n'ebikwatako byonna nga bivaayo awo nga process eddako okuteekako ngalo yo. In other words ID zaffe ID y'omuntu ejja kulabikira ku kuuma ako bwe mbanze sigireese akuuma kajja gikulaga ekifaananyi nti kajja kujjayo ekifaananyi kyo amanya agasemewo si yeye akuuma kajja kulaba ate n'engalo eno ekinkumu ekinkumu kya buli muntu buli omu kyawufu Katonda kye twewunya bwekigenda wali erinnya bwe livaayo nga nkiteekako ng'okiteekamu kati bw'okiteekamu bw'oti akuuma kangoba nga kagalaba ekinkumu si kikyo kati nawe kaba nga kaganya ekinkumu kyo ng'awo bakugira feesi naye feesi eno ebaba bagigira ate totunula oti bw'ona otunula otyo ko akuuma kajja kulowooza nti oba eno roboti olina okuba nga onyeenya omutwe bwoti kasobole okugisikaninga obulungi kati awo era weeba nga siiyo kajja gamba not verified ono si ono naye kansooka enziremu ebyo mwabibasomesa abantu
tufubye mufubye baani betusuubira okuba nabo ku polling station betusuubira kuba okutya kungi mu kalulu kano byo byonna mbibuuza bino omanyife byetubuuza ate tubijja mu bantu bwajja bwati mukyala Sarah Kalyo wajja kubaawo ne jaketi y'endoozi era mujja kuba nazo nga bulijjo ez electoral commission eziraga nti yooyo kati ng'ogyeko abali mu jaketi ezo bendaba nti baani abalala betusuubira okulaba ku polling station ng'ogyeko abantu abalondesa tugenda kubanga buli candidate agenda kuba aleta ba agent be buli candidate akkirizibwa ba agent babiri kati ku level ya presidential abesimbyewo bali 8 buli omu akkirizibwa abantu babiri so awo tusuubira nti kweyo polling station ku mmeeza esooka egira akalulu ka president ba agent abatuulawo bali 16 naye tetugenda kutuuza bonna 16 munda muli abamu batuula munda 8 n'omunana ne gutuula wano wabweru kuba ojja kwesanga nti wetugamba buli omuntu ayingire omwo space teriiwo kati ne tudda ku ba member of parliament nabo ne tuleeta ba agenti baabwe kati kangereze kankozese mukono gye nakolerako kangezesenga mukono south bemanyi nti besimbyewo bagundi bali 10 kati abantu abe 10 nabo ate etteeka libawa ba agent babiri kati tunula abo baba 10 kyetusaba nti 10 wabweru then otuuke ku woman MP sija mukono awo simanyi bameka beerese naye oyinza okwesanga balinga 7 kati omusanvu ogwo n'oleeta ba agent 7 munda 7 wabweru 14 mpozi awo bakkirizibwa okukyusaganya nti omusanvu abali munda ayinza okukowayo munda wakowayo bo bakwatagana nakkiriza munne nadda munda kasitaabanga abo ababiri omanyi ku ntandikwa wano ng'akalulu katandika presiding officer bonna balina okweyanjula gyali era bonna balina okujja n'amabaluwa agava mu bakama baabwe agabagamba nti babawadde emirimu egyo kati watuuke wa presiding officer amabaluwa abeera nago era abakimanyi nti ono gwagundi ono woono sigamba nti otuuse emisana gwe wasindise agenti omu agenti n'alaba mu bazze okulonda n'agamba oyo muntu waffe jangu ontuulirewo ekyo tekikkirizibwa singa agenti atuuka leeti n'ebbaluwa ye akkirizibwa obululu bugenda kufaanana butya kuba tulina busatu ku olwo olunaku aka president woman MP ne area MP kyenyinza okwogera kalulu ako essaawa zino sijja bagamba nti kakkala bweti olw'ensonga nti akalulu gye bakakubidde ne katambula ne kajja e Uganda bakaleeta nga kasibe nga bakatadde na mukaveera kali sealed okujjako omukisa gw'ofuna okukalaba n'abakapaakinga basoma busomi nti kano ke Kampala kagenda ku polling station bweti naye kabikkula nti bakakebere munda ate waliwo abakikola ekyo so kati naye kyenyinza okugamba bannayuganda nti akalulu aka president kalina kala yaako akaba MP kala yaako ne woman anti okubaawula direct ne woman babitegeera omukyala owa district kubayo omukyala wa district constituency kati oyo n'omukyala obululu obwo buli kamu kalina kala yaako naye essaawa zino sijja bagamba nti oba kala bwe president kajja kuba mu kala ndala woman MP kala ndala ne area MP kala ndala good ndowoozawo awasinga tuyiseewo abantu babitegedde bana abalala balina bebabuuza waliwo wano kino Richard Serwadda yakimpeereza wano makyati abasinga bamanyi tutera nnyo okubeera naye wano ssentebe w'aba Millers yaga nti waliwo abantu abalangiridde abamu ng'alangirira nti nze akalulu nkavuddemu jjukira pate ye kangeze NRM yamuwa kaadi ne wammwe bwe yali ajja NRM ye yamuwa olupapula n'emukubirako ne sitampu ye
n'atamala kuddayo mu NRM gyebuuzaako ye n'alangirira eno nti nze akalulu nkavuddemu oba n'awa nuupu n'agamba nti nze nuupu ngivuddemu njoyininze NRM naye ng'ebbaluwa mmwe kwe mwamuwandiikira ya nuupu n'ono kwe mwamuwandiikira ya NRM kigenda kibeera kitya ku lunaku olwo kuba mu kyembadde mmanyi mu bwangungu pate yebeera sponsawo era yeyina okuwandiikira electoral commission nti candidate oyo tumusazizaamu tumugjeeyo pate tezibawandiikirangako ku bantu abazze basala eddiiro ballot paper yegenda kubeera etya mu bitundu ebyo byonna byoyogedde bye bituufu omuntu oyo fe okumuggyamu ng'ekibiina ekyamusemba nga kiwandiikidde akakiiko nti omuntu ono avuddemu naye akakiiko bwe kaba nga tebakawandiikira kuba akakiiko bwe bakawandiikira ate nako kafulumya ne kanyonyola abantu nti omuntu ono avuddemu naye akakiiko bwe kaba nga tekakyogerangako abantu abo bonna obululu bwabwe bugenda kujja nga kwebali era nga bali mu bibiina ebyo ebyabasindika era bw'ayitamu mu palamenti aba agenze wa kibiina kiri so se ino gye yasala eddiiro gye yalaga kati awo be bamanyi we banaatandikira ozisaba okkiriza nakana akagatteko kuba kakulu nnyo eri abatulaba mukyala Saara kitwale nti kati omuntu kooti emuggyemu naye ng'obulumu amala dde obukuba ne butuuka wano kaakati oyo kooti gwesazizaamu anaalabikira kalulu oba taalabike kisinziira ekiseera akakiiko k'ebyokulonda wekamusalizaamu kati katugambe nti in case wiiki eno etandika we wabeerawo gwe bajjeemu ebintu byaffe byonna byamaze dde okuyingira mu madistricts kati omuntu oyo ajja kulabikirako naye presiding officer kwolwo olunaku awandiika n'ateeka ebipande ku polling station ng'abuulira abantu nti omuntu ono takyalimu nti newe mumulonda akalulu ke kabeera kafu ne bwagira ne bamulonda ne babumuwa abantu ne bakozesa effujjo ne bagamba nti ffe katukamuwe just in case aba awangudde era abeera kafu kabeera kafu tugambe kuba baliwo kaŋŋambe abesimbyewo bali bana oyo gwe mwasazaamu abantu ate mu kiseera kino asazibwamu oba ku Mande ng'okulonda kwa Lwakuna kyokka n'alabikira kuli abantu stiru ne balonda oyo n'awangula akalulu kati mulangiriraani tasobola kawangula olw'ensonga presiding officer ye waaba akabala wali ng'abuyiye wali mu kubala kwennyini